Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne banyabo. Amanya ne dobozi nze IBRAH Mukasa yonna gy'osinzira okubanga otulaba. Tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga shoot ya kiro tuli ku chai. Tuli ka chai wano. Enkuba etonye Kampala ennaku zino. Tosobola kusaba soda oba amazzi but Idris nkutendalo okunywa amazzi agannyogoga wano lita 1.5 liters. You a mamo. Anyway, yes, it's a by the way. Tuli ne Bruno K. Bruno Chigundu is a performing artist, is a writer, and is a creative artist. Gotuli naye olunaku olwaleero. Tuze tumukyalireko, of course waliwo ebitagenda bulungi kuluyirwe ne kuludda lwa creatives oba ebintu bye byayiya nga artist. So tusazeewo tumunoonyeeko tuwayemuko naye tulabe kitambula kitya, what went wrong, ate era agenda kukiggusa atya ekyo ekigenze kisobyemuko. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Tugenda kwa tutunuulira of course ekitulese okukyalira Bruno K olunaku olwaleero kikwata kuba artist mwenna, kikwata ku mwenna aba creatives abalina ebintu abayiiya oba abayiiya oba abantu abalina ebiyiiye nti olwaleero luno okeera ku makya n'otandika okukola project yoba ekintu kyo, then someone comes on board ate n'ayagala akwefuulire oba n'ayagala avuge fayiro his or her way. So tugenda kuba tumanya what went wrong and what's up. Program eno etebwamu ssente baganda baffe aba Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza nga bano bajja kusabaliza emmali okuva China paka Mombasa ate era tebakomooko osobola n'obbakubira ne bakuzigirira emmali we bagitunda nakiki kye batunda n'ebbeeyi gye bakitunda buli kimu ekitambula bulungi bakuyamba ku clearing and forwarding ew'emmaali yo at the end of the day. So Sankago Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza tebali ku Facebook era tebakufera, just call those numbers zolabawo period. Tobanoonyeza ku Facebook era omuntu takulimba nti eriyo Facebook page eya Sankago teriyo. Ate nga muganda wange trainer Tiger Royalties Coffee Academy agamba nti embeera eriwo amawulire amalungi gali nti UAE ya izinzeemu neggulawo era buli kimu alhamdulillah. Kati nkubiriza muna Uganda wangalire Uganda wano nti wekwate Royalties Coffee Academy basangibwa ku Alwada Molao Abdabi UAE Airport Road ojjo kubanga obasanga buli kimu kitambule bulungi. Batendeka aba baristas abali ku mutindo gw'ensi yonna atenge Kampala branch yabwe etendeka aba baristas at the same time bayina workshop webakanikira coffee machines, bayina we batundira coffee machines n'okuzikola service kotadde neza haya bekwate buli kimu kitambule bulungi. Alina omukolo kwanjula mbaga kukyala nebigwa mukowero ng'okotadde n'olumbe in one or the other basobola okujja ne bakufumbira kachayi akabeesa abagenyi nga buli kimu kitambula bulungi. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Bruno K tukwanirizaako ku show, nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Balaba extra digest mugoba nsonga ojja kozesa this camera. Yeah. Ndi happy okuddamu okunkyaza wano lwakuba leero nzijidde mu mbeera ya nnaku I know naye akuyomba biseera ebisinga tujja wano mu ssanyu kunyumyamu bintu byaffe na IBRAH naye leero nzijidde mu nnaku era ng'era ennaku tugenda gitemaatema maaso awo muwuliremu story yange. Oli otya? Kiri bulungi IBRAH kozi omuntu wakulumba mu nju yo najja mu flat screen nenkusanga nenkoza IBRAH oli otya ng'ate n'agijjeemu omumanyi oba omubbi wo ku kyalo yeefudde ebbereegi wajja n'akwata flat screen yo n'agijjamu ng'okimanyi nti wamulabye omumanyi naye ye amanyiwo ebbereegi wa kabi. Omanyi abababbi ku kyalo abatagambwako. I know. Embeera gy'olimu ndabye postiyo nalabye postiyo ne response from the fans and blah 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 whatever. Abalungi abatulaba ekitulese wano olwaleero kwe kubeera nti omuyimbi Bruno K aina okwemulugunya eri a record label and a gentleman. I don't know why you're calling it a record label. Si record label yo? It is nothing close to a record label. Okay, tugende mpola mpola. Record labels develop talent. They don't steal from musicians. Okay, Black Market Records
You want to say it's not a record label? No. So how do you term it? Chichicho. Maybe they can have the issue. I would not guarantee the distributing company, but no. Still, you cannot distribute people's music when you are stealing their royalties. Go bar royalties zawe. And abo bulungi atategera longeza royalties was as a IBRAH. The same zentuyo z'abano. Kwegamba esente zebafuna mu buli lwokuba essimu akayimba k'owulira akayimba momwo, esente za YouTube, esente zeba performinga ku bivulu, esente zebafuna katugambe ku iTunes, zebafuna ku Amazon, platforms ezenjawulo gye batunda music, byonna Facebook, kyebayita royalties. So ze sente abayimbi zebafuna okuva mu their sweat muntuyo zabe from their works okutwaliza bamu. Okay, Bruno K, briefly njagala otunnyonnyole otegeera otya, how did you get to know about Black Market Records? Era how did you get in touch with them? Era abatulaba baagala kumanya mutandika mutya enkolagana nabo. Tutandikire ddala from the early stages, the early stage of you getting in touch with this record, this company, Black Market Records. Yeah, during the first lockdown year soka. That is 2020. Getandika. Yeah. Waliwo mukwano gwe bamuyita Ocean. He called me. Ngamba badde nga onkulaba webale ebintu bikwasaganya bulungi. I think that time naina wakayimba ke bayita Farida. Nga kakola bulungi, you know how the stories that were behind it, it's moving. Yeah. So nangamba, I want to introduce you to these guys. Bavudde US, bantu bansimbo. Because ono guy nakola naye IBRAH mulimu baggayi kati kasuku wajja nagamba. IBRAH waliwo deal. My main man kukuwaza banga kasuku. IBRAH waliwo deal. You do not think twice because you trust kasuku. You guys have grown ne banga limubadde naye. Okitegeera. Yeah. Ne waba Simon omunene w'ekibuga okubukedde bwangamba ekintu nzitukiramu. So this is what happened. Ocean yankubira esimu nangamba, I want you to sign with these guys. Tugende olabe kyakola bayambe bano bwebati ayambe bano bwebati. So because we have been in the hustle with Ocean, tubeerawo kyali wange. Yeah. Nenzikiriza because he apparently he was working with these guys. Atwalayo mbawulira. Njogera ne guy the first time we speak, anyinyonnyola byakola, bayimbi bayamba, simanya be Colombia, simanya wa Kenya. Ani oyo guy bamuyitani? Bamuyita Cedric Singleton. Singleton. Yes, nainze Cedric ye manyire nisho. So akola ngani in the record label? What is his role in that organization? He's the CEO of the label. So I meet him, we talk, I play him my music. He likes my music. Agamba music on abasobola okukola. Both the one in studio and the one I'm yet to the one I've released and the one in studio. He likes my work. He says let's get to this. But nina bagayi benkola nabo. I have 3 guys I work with my managers. Omuganda ngomu ali mu America. Ali mu gundi mu Virginia. You know, because he helps me with my iTunes, Spotify, those things. Wamita Ken. Nina omulaba wamita Ivan abeera wano akola ne Buzz. Nomulaba wamita Dean. So ngamugamba, let me talk to my team. You consult. You first consult them. So I call Ivan alinga mukulu wange oyo ngambi asingo salawo mu abo bonna abasatu. So ngankubira Ivan munyonnyola. Ivan yayita yagala bintu. Ivan from day one he was very very against the move. Yes, I know. Because young Amba, this guy has found us doing music. Kiki ekipya kyagenda tukolera. Nengamba Ivan, we are going into hard times. Yeah. COVID times. We need to think smart. Omuyayo no abagamba agenda financing a project izaf. Agina tuwewula kochi kumugugu. He's going to offload off some burden from me. So ningamba Ivan, you know, let's give this guy a chance to love you. Ivan nanga, but I need to first look through his contract. So Ivan, I'm meeting a guy ngamwa contract. Ivan ajiyitamu ekiro kyonna yabuuza n'ebintu byalina obuuza lawyer we nga bakimanyi manyola akisaakolinga. But his contract is not interpreted in the Ugandan law. It's interpreted in the United States law, San Francisco, because everything in the contract says based on the law of San Francisco, based on the law of San Francisco, based on the law of San Francisco, United States. So that's why Ivan always had to call and consult. So ngadani sets ezinga circlings nti wano sitegeddewo afune more clarification. Yes. So we sat in a meeting for about 3 hours
breaking down the contract, breaking down the contract. Abanda weyo, IBRAH, you know me, I'm not a dumb person that I can just sit down and sign. Nsomieko, chasoma. Siri musiru. Ira generation ya feni zemu this time. Before they put paper, I read things thoroughly. My manager was reading the contract, I was reading it. So nana biyo kwa abantu nga bako uploading ku Facebook post nyako za abamu who don't know anything. They were saying, "Musigning emitwe mutamanyi, I know everything in my contract." Nchimanyi, I know what I signed. So temuloza ndi falamu so nze sinywa mwenge IBRAH. I know everything I signed. I was very sharp and sober. I know everything to detail. Okay. So Timio nemukanya bulungi nnyo. Kankumenyera some of the terms. Term esoka yali egamba nti mu mwaka ogwo ogumu gwe twali signing. We're signing a 1-year contract. IBRAH. He didn't find me doing bad. I was okay. Of course. I cannot sign a 5-year contract deal. Siri mulalu. Because right now he's trying to change it. Agezako kulimba, but I have my original contract. Chagala nimbe. Ayagala chusa clauses, and even if he tampers with the contract, I know every detail. I have my original contract which I signed. Omanya abantu abafere babera bagala okuyiya ebintu. One of the terms were like this. I know kunkolera enyimba 10 ne videos azo in 1 year. 10 audios, 10 videos in a space of 12 months. Yes. That is a year. Okay. Yes. The other was, if I'm dissatisfied with what he's doing, I cut off, terminate. Or if he's dissatisfied with your performance and whatever, he can terminate the contract. The contract at any time. Good. That was the other term. Okay. Njagala tutunulire termination ya contracts in most cases you give prior notice. True. Akawaira akagamba about termination kalaga nti wali wadde prior notice ya how long between what period before terminating a notice not say inakuwa between I think based on what Ivan told me, it must be in a period of 3 to 4 months. Okay. Before you terminate. Yes. Okay. That's very good. But our case, we pushed the relationship because we thought things would change. Teri kumwe yalowooza about termination. We pushed both parties because he was always encouraging us. Oluyimba lwetwasooka okukola lwali lw'omuwala. We went to Daddy Andre, he wrote the song, produced it. Ne tukola ne shooting and a video, but oluyimba lwalwayo close to a year. Because he kept telling me, Andre has not yet given me the WAV file, what, nenchireka. Netukola oluyimba lwabayita tonta. Tonta yansanga nalwo. This is what happened. I played him a set of about 15 songs. And I told him, these audios have been paid in studio by me, using my money. According to our contract, yes, according to our contract, he is supposed to compensate me if he has to use any of my songs. Yeah, of course, yeah. But sayagala mukalubiza because we are in hard times. Namugamba you know what? Kwala limuita boss. I give people respect when I'm working with them. Yeah. Even though I'm not working with them. But nekati nabade more respect. Ne kichata demo threatening. That's when he lost my respect. I told him, you know what, boss? Tawali unolimba naruja mu studio. Tukolere video. Olusoloze mu lwa tonta. He did not compensate me audio money for tonta. So he just paid for the video? Yes. Okay. Samukayanya. Because I know that project he funded. Ani ya shooting a video ya tonta? Bamita Benson mukwano gwange ya shooting a bidi n'omuwala ku lunaku lwerumu. Ya shooting a tonta ne omuwala. Roughly at what budget? It was twakola budget ya $1,500,000 for 2 videos because banyigiriza n'agitema paka ku million bazali 2.3 for 2 videos. Lebo nga yesala actually omuganda wange yangambira Ivan nangamba abantu no betuzeemu bano tibagenda tuberera bangu cause omuntu ali brand I cannot imagine you doing cheap videos. Yeah. Ekyanyamba kiri kimu that the person who was on camera is my friend and a big fan. Yangamba Bruno sina kyengenda lya kuzino nyimba Benson yangamba kankukolere kabasasule equipment omutima mulungi shooting a video because we not take away embeera tekijja tambula. IBRAH industry ne sawa weri toswagulira buli omu but olwanira ku favor z'abantu n'emikwano ko rhymingira. That is how I've been moving my so tulina Bruno K abalungi abatulaba. Of course Bruno K eno si first time here on the show. This is his second time on the show.
tubeera naye tunyumyamu naye on several matters and occasions tuba tunyumya wano ne wali olwaleero ekimuleese alina obutakkaanya ne company esayininga abayimbi gye yasayininga nayo emanyiddwa nga Black Market Records. Black Market Records eno erimu Daddy Andre, erimu Nina Rose, kimanyi anyway as far as I know, then ne muganda yange Bruno K. And contract yange yagwadda, sirina anything with them. My contract ended in March this year. So you're no longer working with Black Market Records? No, I'm not. Ndi mukulwana kati nyiga because achimye oluyimbo lwange nga sirina mukulu. Okay, kakati contract eyo bwejja. Tubulire ku benefits. What were the benefits in the contract? This is what it Zoino kufuna as an artist. Yali ye yajanga mu take care publishing. He minds more about the online royalties, YouTube, iTunes, blah 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 blah. Posing international gigs nga zize. Tugeze banjagala okuyimba mu US, UK, South Africa. Local gig tazitambali. Ezo sente za local gig tazibeerako. That was our deal. Hey, local gigs tasoloza ku local gigs tazitambala. Oba nina endorsement wano tabitambala. Oba nina biki tabitambala. That's what we signed. I know my contract. Era nsekerera nnyo abantu obedda aba commenting like abayimbi mutomera nnyo. No, I know my contract that I signed. So mu contract go amulaga taina kwata ku sente zogenda kuyimba mu mbaga y'embaata mu kitobero mu kigunda ate naye yaŋŋamba oba busente butono kale lesi bakusasudde olukaaga lwa dola mbundu lwanire yandaga like he was a very good person in the start but along the way IBRAH nga olaba nti for example nga marriage ofumbiddwa omukyalo olaba nga mulungi asoka ototandika ogana naye omukazi ono bannange ngolaba ebintu bikyuka. That's exactly what happened. He was a very good person in the start. So still about ku ground ebivulu bibyo endorsement sinti oli brand ambassador wa blah 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 blah, that is yours. Yes. Then how about caller back tunes zino CRBT as signing ezo, especially for my old music. Caller tunes ozi signing my signature is sold. Kiziri mu contract. Mwami Luwiroya wange owa Sempebwa Advocates, Advocates ajja kujja attendant Sempebwa Advocates akunnyonnyole contract eyo bulungi nga musoma kimu ku kimu bwakikunnyonnyola because nze nyinza ensonga ki newaza ebintu bya contract IBRAH baloya balaba nyinza okusobyamu something nga kuliko lawyer ko nankwata obubi oba nankwata offside. That's why I want my lawyer Louis to explain to you that contract sometime onomufunidde obudde. It's fine. Kati jala tutunulire mukwemulugunyako mulimu okubeera nti caller back tunes zino bazitwala. Yes, enyimba zange nkadde ani yaziteekako omukono era zatwalibwa mu telecom company ki oba telecom companies tuzireke artwork of my old songs akina Farida what one for the road azina nga bazikoledde artwork nga zifunye ne code za caller back tunes codes. But I was asking my manager Ivan, how have we reached here without my signature? How much without are we getting? Your consent? Yes, how much are we getting? Percentage ya ferichi ku kino. Yes. Manager yaddamu ki? Ivan ngamba wabula sikitegedde nakubira oyo guy. There was an immediate contact guy kwa mita Shadrack. Namukubira namunnyonnyola. But my manager Ivan has been tossed left, right, center by those people. Since when? From the time we signed. IBRAH ayinza oba kubira essimu ku kintu emirundi nga 10 pubu n'agikuba pubu kugambe IBRAH najja n'omuliro nga njagala okukola nali actually neepisa nga ngenda kukola ennyimba 30 niba akimalako. They frustrated me newuba ku office yaabwe emirundi egiwera nentuuka nonyiigira abo abavubuka abaali bakolera oyo guy gwe nakikako ennyo nenga neekye nnyo ono guy ansanze nkola ennyimba zange nimba esonyiwamu. Okay, Bruno, Munnayuganda tulaba yagala kumanya biki bye basobodde okukolera mu mwaka ogumu ogwo gwa contract gye mwasayininga. Mutuuse ku milestones ki? What success have you registered working with Black Market Records? 2 songs. That was Omuwala. They funded the video. They helped out with some, batiranga obimanyi IBRAH. They helped out. We shot Tonta and Omuwala. They funded the video.
but obuzibujja mu promotion abakoze ne Cedric bakimanya amenya cause nze mu contract yange he offloads the burden of all that project ebayiyaji kwata buli kimu ne promotion bibye IBRAH ntuka time ne tuto oluyimba lwa tonta lwina video luyimba lulungi but it's not playing on any radio or TV abo bola but they think of pushing music online koka bwe babeera okubabeera bawoza we are working we are pushing are running a Google ads for Ugandans omanye ebintu byaffe oyina okurunninga music ku TV ku radio PD njagala okole ngomaze okola interview eno obuze program directors around Kampala if they know that man or if they know anyone from his team they know us artists direct because we call them on our projects ne tutekamu ka airtime IBRAH our own money which the contract does not talk about sentence I put in on tonta a lot of money trying to call what kwasaganya calls airplay or whatever noka tip transport kwa muno tajja kubira luyimba ku maluso kimanyi IBRAH tulimu I know all that Omuwala was a hit because of TikTok the TikTokers are my witnesses abana kwe bali okuba TikToker they pushed this song made it a hit and I started that I am on TikTok. I'm an active TikToker. I put the song there on TikTok. I uploaded videos. Omwala yajja in the time when Andre had Andere. Andere was their main project. It was a good song moving. And then this is the period that this guy decides to release my song with Daddy Andre. Samu Kayanya, he said, Okumanya nali very, very listening. He said, let's put the song on Andre's channel. Because nali nkoyinga sagala Kayana. Hey! Oluyimba lwo ate ne baluteka ku YouTube channel ya Daddy Andre. Sachi wakanya because Andre is my brother. I have a lot of respect for Andre. Simuina kozi. I told him it's okay. They uploaded the video on his channel. It's on Andre's channel. I pushed the song. I kept on saying, Ninga. Okay, Bruno, yakuwa nsonga chi, yakuwa reason chi why you uploading oluyimba on Daddy Andre's YouTube channel. Okay. Atenga nawe ina YouTube channel hiyo. First, Andre's channel is bigger, has more subscribers. So he thought of the song being successful. And I think he was right on that. Because Dwa picking a mango, based on also Andre's channel. It's, you know, channels ezimu tekako music like channel yange yalimu slow somewhere. There was a time when it was a little bit slow until I had to rectify some things. Mwalimu was with location, nalina jineminga bobi category yalimu yalimfu paka wenaita Alan Cruz yanyamba ko ku bintu ebimu ebito. Nenze naisi bimanyi. Nanyamba ne tujichusa location kuziti ina location kati nga ne YouTube no zaye buzo content tumuteeke mu nsi iki nanyini channel tutumanyi ochegera. So ngamba Alan ebintu byenga ku channel yange tebitambula ki bulungi. So I didn't fight that. I didn't contest it. But I put in a lot of effort on that same project. Because at that time Andre was pushing Andere. It was the song he was pushing. Ninjiriba no rimba. Wanu muna bakwano wanga bangamba. Ye go rimba ngo postinga bwachi. Buomu nga muliko babiri. Ninsirika IBRAH. Rimba oluma lokola. Balu enyumirizamu ochegera. Nga mazoteka mu effort. So I have done a lot. Much as they did a lot, like they paid videos and audio for the song. I played my part in promotion. Okay. Extra Digest mugoba nsonga tuli powered by aba Dynafarm bano basangibwa Kololo Mackenzie Val plot 19 nga bano batunda food supplements baina fertilizers zakabi atenga baina ne products skin care products ezakabi ezabami n'abakyala atenga bakola ne ku nsonga endala omwami n'omukyala ali eyo kozesa products za Dynafarm osobola okubanga ofunamu at the end of the day. When it comes to issue ya side effects, don't be worried at all. Products za Dynafarm zonna ziri clear. Atenga tebana bakuwa any product aba Dynafarm, they first bakukolako tests ne bakucheckinga ne balaba kino nechi ne bamanya nti kati such and such a product ejja kukolera oba eno ejja kukola bweti ne bweti. So nkubira omulanga muna Uganda tulaba yonna josinziro kubanga tulaba nti kozesa products za Dynafarm buli kimu kitambule bulungi. Abaami n'abakyala ensonga z'ekisenge abaami n'abakyala mwenna mukozesa products za Dynafarm bakubire ku namba z'essimu eziri okwo gy'olabawo ku logo obanonyeko buli kimu kitambule bulungi. Atenga aba Al Meridian Ventures Limited bano basangibwa Ntindaawo nga wakava kwa Dua World Cafe Stage. Bano batwala abantu kuba kyeyo ekata
nchiddamu Almeradian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo kata tebalina nsi ndala gye bakoleramu bakutwala kuba kyeyo kata nkusaba okuzise enamba z'essimu ezo ozikube buli kimu okole consultations if not so you can reach out to me osobola okutuwandikira bw'oba ofunyemu okuteteganyizibwa kwonna osobola okutuwandikira ku email yaffe oba okutunonyako ku namba y'essimu n'otukubira ku bati bakubire obagambe njagala genda kuba kyeyo kata emirimu weegiri kata nzigule and remember 2022 kata wagenda kubeerayo World Cup so you know what it means waligenzeyo nokupiche buli kimu nekitambula bulungi nnyo Almeradian Ventures Limited bakutwala kuba kyeyo tuli ne Bruno K tutunuulira obuzibu bwayina ne company ya Black Market Records Bruno njagala tutunuulire contract yo bweggwako mwalimu clause oba akawaayira kagamba nti musobola okurenewinga nga njagadde so but omanye ekiriwo a serious company that respects an artist bino ebintu bya contract team webes ekozesa omusambi kanjogere ku bintu by'omupiira let me use football because everyone watches football contract ya musambi nga Messi neggwako when you need Messi what do? You reach out tell him no contract yaffe yaweddeko mudamu muperereza persuading him contract eggwa this is what I tell you because already yali anzibye ng'alina ensonyi okuntuukirira yampa emitwalo egyo zasolozza mu nnyimba zange mwaka mulamba okay njagala tutunuulire emitwalo ebiri gino yakuwa jarandi dola naira 20,000 Ugandan shillings gumu ebiri for the whole year emitwalo gino ebiri yagikuweerawa saawa mmeka ku mobile money ya manager wange zaali ndowooza oba saawa 10 ez'olweggulo nankubira manager wange Ivan. Are you serious? Yes, I'm very serious. The guy deposited 20,000 on your phone. Are you sure? On my manager's phone, Ivan Kasozi. I swear. Say it in camera. I swear on my mother's life. He deposited 20,000 Ugandan shillings on my manager's phone, Ivan Kasozi. 21,000 or 20,000? 20,000. Because normally mu Uganda batuteerako ebiri 10 rujjeyo. 20,000. That means wa withdrawing gumu kenda tetwazijja nayo paka kati kyaliko kusumira sikulimba because my manager receives a lot of money on his phone because aina company gyakolera gye sijja kwogera wano kuzikabayira kalango he gets a lot of money on his phone era yangamba Bruno izo sente zijja nazijjayo kino kisiraani kya sente toyinza kugamba banno osolozeza mu nnyimba zaabwe emitwalo ebiri olaba akamanyiro kakoze omwaka mulamba kati kankumenyere why we are so furious olwimba lwebayita omuwala lwayina 100,000 TikTok challenge videos emitwalo 10 from Uganda all over Africa batonto dike bonna bakozesa oluyimba lwange which have very many views TikTok every time somebody uses my sound that is monetized waliwo akantu akajja biro this song contains music from so and so of course those are royalties it's money Omuwala was in the top 50 countdown Ugandan songs for almost a year. Yeah. That is all money. Spotify everywhere it was doing good. Then today ku YouTube lwali mu views mitwalo 5 566k. Mitwalo 5 nibampereza ekyo emitwalo ebiri sina bana kwogera ku projects ngazi Farida zine mitwalo 319 319 because nagendo dumu odusoloza mu galulimu 192k nirwongera ko 319 still it runs because ebisanyi byonna bichezo zonna project yalazi solozaako. Are you sure? Sikulimba kati Royalties enyimba zange zimu simanyi oba wa kamera na zoominga akyazirina ko claim enkadde contract ya distribution yaggwa ngaluno one for the road njagala osome binamit all these things I'm saying are facts waliwo abantu abajja without facts when you're dealing with a person like me ngache ngame IBRAH for generation ya fete togera bintu bya sama soma wansa right says that is my song called One for the Road soka tujjako kasawo ndikana some miaka jirwali One for the Road by Bruno K official music video 2017 likes 1.5k likes
Then views mitwalo 8,815 ali licensed kolo oluyimba. Song one for the artist Bruno K album Power licensed to N Grooves on behalf of Black Market Records. Contract yafe yagwa mu March. Lwaki akyalemezaako taga ku nnyimba zange? Ezitali zize nalukola mwaka ki oluyimba? 2017. Was he here? He wasn't even here in Uganda. Kyekyo kyenkugamba, this is why I'm fighting, man. This is why I'm fighting. Okitegeera wama. This is why I'm fighting. Bruno K oyagala kutunyonyola nti oluyimba luno kitegeeza ne ssente eziri mu kugenda y'ekiro kya leero zigenda wuwe. Wiwe ate azigaanidde. Ate nga contract yaffe yaggwa kyekinnwanya kati. That's why you see people come and shout without knowing things. Babo badde ngamba bajja kutumbusimanya bina signing nga sibimanyi. Mumpita mu sirunze. I know things, man. I have gone to school. I know things. I can read. And even when a lawyer interprets something for me, manya nti ekyo kibi, ekyo si kibi. If I signed a distribution contract with him for 1 year and it ended in March, what are his tags still doing on my music? Why is he claiming a song he didn't sponsor? Nipe okay. Love. Njagala kati tutunulire, tugenda kuddayo ku kyemitwalo ebiri ekyo gye yakuwa. Njagala tutunulire obuzibu kati obwakaggwawo just of recent. Kwe kuba nti yagenze n'akola copyright claim. Ne bapulinga down oluyimba olwo Nipe Love. Oluyimba olwo lwani lujja lutya? Briefly tunyonyolemu. 2018 nasooka nenkola oluyimba olwo. Olwakawala kato kantu kabaketaliira nga kagala yimba nange. I like promoting young people. Ne tugende wa Moze yawandika oluyimba bamuyita Moze writer. Moze the writer, mumanyi. Moze n'awandiika vaasi y'omuwala n'eyange ezimu nannyambako ne tulukola. But twatutula ne Moze yangambe no project nene nnyo giwa a young artist. Let me write her another song. You get nga ye writer oluyimba ina rights ezo because yaita sasuddwa. Yeah, I know. Yes. Nangamba let me get this girl another song. Oluyimba ofune female artist w'amaanyi oluteke omuteke. Mukole naye. Nampa either Spice, Lydia and Nina. Nina yanyangwira because she's my friend from way back abadde sister wange. Ne mugamba nja reach out to Nina. Ariela ne bamugamba agenda akola oluyimba olulala era ne munnyonnyola. Moze twakkaanya kuwandika oluyimba luno yalina kusasula kakadde namuwaako half. Brian yina mu clearing a studio fees. Producer. Okay. Era ne Audio Masters. Kyekiraga nti nannyini luyimba. Tugeze, let's talk about credible labels ezikola ebintu organized nga baswangs. Webavayo ne bagamba oluyimba lwaffe, what do they have? Akugirayo folder. Tugeze oluyimba lwa Winnie Nwagi sasi ku nnyama. Aina acapella, aina dub, aina MP3, aina ne WAV file. Ne file ya project. That's what shows. Cedric alete ebintu ebyo. Nze mbirina. I have the WAV, I have the acapella. Gundi njirina ku hard disk ya. Ne date ezikyuka production. Tezisobola. Ne ku receipt. Yeah. Kuliko manya gange siga black market. So why is he saying that he paid? Omanya omuntu omufere alimba. He's lying that he paid me yampa $2 okujjayo oluyimba. $2. Waba yampa $2 wachi writer akyabanja half. Because Moze mukwano gwange namugamba Moze mbeera mbi. N'emigaga. Yeah. Ningamuwa achamanja emigge miralaga atano. So wachi writer akyabanja if he fully cleared the song. Lwaki receipts ziliko manya gange teziliko manya ga black market. Oluyimba lunakola mu 2018 na signing adi ne black market 2020. So who owns the song? Kyenkugambe ekiri ennyimba zange nkadde nazimukubirangamu. N'olwo lwa Nipe Love mwe luli ne mugamba yayita namano na kusigninga Nina Rose. Actually ntwala Nina tugenda twakola meeting ya video. Because namugamba oluyimba luno lwaggwa tukolere video luteeke mu sente za video nga olaba kye yankola kutonta tataddemu. Ne tuorganize mu meeting nga Nina ne bamane yali akyakola ne bashuwa events. Kumbe omwami oyo yayise shuwa emabega n'atwala Nina. Shuwa yankubira essimu ng'akaaba omuyimbi wange wantutte n'onsettinga ne batwala omuyimbi wange. Shuwa yali anyiigidde. Kumbe nze nali sibimanyi. I didn't know that Nina was in touch with Andre and she decided to work with black market because she's an adult yeesalirawo. You get. So tugenze meeting ya video tujogeddeko ne tuguluba kugwa video.
Ninegayirira abantu abo. Manager wange negayirira abantu abo. Audio awedde, now you want a video. Yes. Ate audio tebambu. Audio yali yaggwadda. Brian yamala dda audio eyo nkugambye nagikola mu 2018. 2019 nina na recordingako nange. Tuwadde tujina audio yaffe. All the time natujja tugyekubya. Kati nze namuwerezaako ka demo keko ke uploadinze ku YouTube. Era okawulira nga sound mufu. Okay. Page gye bapulinzeeko gye bataddeko copyright claim YouTube channel yiyo. Yes. Akyalina logins za channel eyo? No. Namu logging out. I logged him out because namulabanga muyayi mufere. Okay. Logging out. Then Idris Lukwago kaka ne. Okay, njagala tutunulire ba claims oluyima ne balupulinga down. Nalufuna na ate nakwata demo je wamuweereza sometime back demo naja uploading etali mixed etali mastered. Kakati kankubuuze Idris, IBRAH, nkugambira he is not professional. He does not deserve a right of being called a CEO or his company called a record label. Record labels don't do substandard stuff like that. How do you upload a demo on a YouTube channel lwa mululu ku views obutono kuba bwakaweza 1K? Okay, kakati channel kwatadde demo eno yani yanina kiri bwe kiti what signing nina nanga abayagala verifying a channel yo verified like baku verifying bakuteka ka mark hapo channel ya muyimbi eyo muyimbi bacheka ku music side era channel yange kaina ni yanine kaina what they do oyino kuba ne vevo so akugulirawo vevo manyage najimajinga ne channel yo so kati when I logged him out and also Nina logged him out yasigaza ka vevo kali kubajukira kali linked so wa uploading era siruke kuba kuki ku channel ya Nina niyenga koka bakalala it's a vevo attached. Okay, kati vevo eno esente ezijje za vevo ani azifuna ya bazifuna kati mwe mukyafuna esente ku YouTube iza nipelavu nipelavu Nina yakamutekayo kati kuba nagambye Nina olwange yalupulinze down nengamba Nina tekayo olulwo alujjeyo and I dare him ajeyo n'olwa Nina ate n'olwanga agenda luzayo and is going to pay for damages. Okay, njagala tutunulire kyekiviiriddeko relationship yammwe okusasika to this extent. Ebyokunziba royalties nali mbivuddeko mu IBRAH nga mbesonyiye era bansanze nkola ebintu byange sibanyega siboogerako sikola ki yali asente z'omuwala zonna n'azezizika. Muwala ki? Oluyimba olumuwala zonna n'azeggala n'ampa emigejo ebiri egiswaza gyendyamu ekyemisana n'agimpambuza asoloza ku royalties zange for a full year. You get, I accepted that disrespect nensirika kati ntandise okukola music wange gwe neeteramu sente zange n'obudde bwange ate amulwanira naye awo wazze obuzibu. Okay, wasembayo di okwogera ne Cedric olunaku lwendrelease nga Nipelove was a Friday yankubira esimu ku makya nga mazolaba before Nina yali angambye bayombye balina shoot ngera avuvya sente avuvumbye Nina asimanya muwadde emitwalo 2 biki. Nina was dissatisfied so he's scared. He knew of course a project of Bruno K Nina Rose is going to be boom. Ngo rimba rafu bagenda tujje tubadde views emitwalo ejo naku 2 it was peaking and it's still up to now. Radios are still playing the song. So he knew you can smell a good project and it's like I know murugubo yo guy gora mufere muyaye he's a fraud. Let me use that in English. He's a fraud master. We gotta chikakasa consult Rabadaba, consult Nina Rose, consult Avapeace, consult Yuga Boys. He's a fraud. Abo nabayimbi bomenye yali akozeko konabo. Yes, and he cheated them. Are you sure? He captured their YouTube channels, cheated them. Nyongerako n'omwalo mulala bamuyita Kevin. Lwaki temumutwala mu courts of law mu filing a lawsuit? He's an American, he's above the law. He's American, he's above the law. He's so special. The media, Ugandan media can do nothing to him. America. In short, can you get exactly what he said?
Ugandan media cannot do anything to me. They can't do shit to me. They can't do shit to me. They can. Yankubira simu nantiisa kyekyanzijjako waya. Okay, we are coming back with the threats. Tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga baganda baffe abasankago bazuula nti eno ye program yokka eri legit, genuine and trustworthy. Ne bagamba kabagiteekemu essente contract ne tusayininga essente ne bayiwamu era nga nkugamba naawe ali eyo kati mbadde nkusaba okolagane ne Sankago Shipping Company kubanga nayo yavaayo nekolagana naffe kati naawe nkusaba okolagane nayo. Aba Sankago basangibwa ku Arrow Park Kizimbe 14 Plaza SF01 SF12 ku mwaliro ogwokubiri wa second floor kujja okuba ngo basanga basically mainly majorly bakolaki bano batambuza emali, bashippinga emali, batransporting emali all the way from China to Mombasa, from Mombasa to Uganda, Kampala. Atenga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano bakugamba ekintu kiri kimu nti mu bbula ly'emirimu lino jangu bakutendeke obere kafulumu kufumba kachai, obere barista owakabi. Bano basangibwa ku Alwada Mall, Abu Dhabi Airport Road. Atenge Kampala najja nankumbi ku stera wakati wa Nyondo Club ne church yaba Advent ojjo kubanga obasanga bakutende kobere wakabi. Aina coffee machine nga yafa bekwate, aina coffee machine nga yagala service bekwate. Nawe yagala ogula coffee machines bazitunda. Aina omukolo hire them bajje bakukolere kachai nga kakabi nnyo. Tuli ku extra digest mugoba nsonga tuine Bruno K. Let's talk about threats. Byenawuliddeko nti this gentleman threatens you kutiisa how atya era lwaki yankubira esimu nangamba Bruno hi because nze IBRAH abantu abamanyi bamanyi nze bonzi ba IBRAH tekingana kwogera nawe nkwogera nemmanya we nina okukoma what to talk with you so ankubira esimu ku machandoozi oba ngamba naki ankubira ngamba you uploaded Nipe Love abantu abo tebalina nsonyi along the way nga bamaze breaching a contract yaffe balina okunkola ennyimba 10 nzize nzikola nabaweerezanga ennyimba nga for example nabaweereza oluyimba lwange nakola ne Palaso olwawankuba audio mazo musasula mbegayirira muteekemu mu sente mu video kuba nesasuliranga audio zange Brian akimanyi magamba muteekemu mu sente mu video oluyimba lwawankuba remix abantu abaluulira gayo ne management ye baavuma oluyimba mbululi shit. A song that has Palaso, a credible artist. I know. I know. Palaso is credible. And when you listen to that song, he's doing very well. He's so talented. The people watching Extra Digest mugoba nsonga. Echinyiza muule gendo olyolimba lwabayita wankuba remix. And listen. It's a beautiful piece of a song. Ngamba nti toyina sente, but don't trash a song. Don't trash it. They said it's a trash song. Era guy kyasinga okunyiza namugamba why are you disrespecting the artist I put on the song? He's a very big artist. He is. Yeah, Palaso is big. He is in the line of a legend. And then you're trying to say that this song is shit. Ninsirika. Nenkubira kama IV. Olwo baletedde oluyimba basasule video. Yes. Gwakoze audio watadde muki. Contract yange gamba I have to present 10 songs and I kept submitting songs but because tebayinanga sentences ziteekamu nga bebuzabuza mbwe ennyimba nga banafuya. Take an example. I did a song called Aliwa with Nava. Very beautiful song. Saba nyiga because namanya ebintu byawe. Olwebbula lwa sente. Bevu kina onogandi chips teziwoma lwakuba toyina sente zizigula. Engoko erwaza cancer. You get. That's what they were doing. Ninga abana bantu kambeso niwe. Oshegera. Yeah. They breached the contract. They failed to sponsor my 10 projects. Nembe sonywa nentandika okukola ebintu byange. Fa contract yawe wewede nimbabala n'amagezi gabwe bali if they are going to call me back. They didn't call me back till the day lwalabye nti ntadde oluyimba lwange ne Nina Rose lwatayina amuwadde n'omukono ogwo bwe guti. So tunyonyole ku simu zino ez'okutiisatiisa. Akubira essimu angamba Bruno, are you going to upload that song? I said yes because it's my song. Angamba, don't fuck around with me. You know that that's my song. Exactly. Don't fuck around with me. Don't mess around with me. I'll take down your shit. I'll knock down each and every fucking video of yours. I will do something. I'll do something to you. I will, and the media can't do anything to me. Even if you take me to the media, they can't do anything. Did you record that call? The authorities. I did because it was. I was shocked. Oh my god. I was shocked. I was in shock. What recording the call eyo? I was in shock. Omuntu gwembadde ngampa respect.
Why does he use huge bulky words? I don't know, the maybe FF words. Maybe that's the language of those guys. No, we'll get a bonga of America. Maybe. Kati nsirika gawe amaze okunsireting nga kuluyimba olwange lwata soundsend ngamba ne Bruno gena manyirwa nnyo by the way muli ntula ndani ko kufumiitiriza premiering oluyimba lwange lukola bulungi bafani balwagala ngamba ne gayo Adam ampereza text because natuka time nenko wani mu blocking angamba we are going to collect royalties from that song nemugamba collect why what did you do as your contribution towards the project atandika okulimba because abantu abafiri abayagala wa screenshotting alimbe agamba I gave you money for that song nemugamba how much money did you give me for that song do you have evidence the way I signed that I took money from you for that song do you have it I signed that somewhere I took money from you do you have that evidence I wasn't nemugamba no call my manager I don't deal with him he's my middleman talk to him about that he owns this song he paid for this song because we are a team me and my managers so when we pay for the song we have all paid I told him talk to my manager he owns that project talk to him ani ntula ngamba gayo na manyide nnyo avumi threatenize ningambe nkere ekintu ekintuka ko IBRAH nkera nkola live Facebook live ningamba bafani bange ekiri on ground I was threatened by so and so and so I used the same language he used I said Cedric don't think because I'm a calm guy that you will tease me I am a wolf in a sheep's skin chenamugamba nange nemugamba don't fuck around with me don't because I will use every bit eranga sigenda kuzikiza IBRAH newe tunakivuga paka December tujja kivuga ngina muleetera okay njagala tuli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH K Mukasa gemanya gange tuli ku nsonga ya mwana mulenzi Bruno K. Of course abayimbi mu Uganda bazze bafuna rough encounters ne labels oba ne ba manager bazze baba signinga case ya Bruno K esose zibaddewo nyingi nnyo era ebiseera ebisinga abantu bano ne bakuuliita nga bamaze okukosa abayimbi bano in one way or the other Bruno K yes omwami ono bwajja mu Uganda n'atandika okuestablishing his company first and foremost nagezako okusoma ku company eyo ku Wikipedia nga ndaba eri so huge from the US naye nga sirabamu kakwate konna nti eguddewo branch e Uganda. This is a company which was started in around 1919 initially eri yenyini eri original bwe nali ngezaako okugisomako nga eraga nti nkadde nnyo mu kulaba okukoloza omusajja ono alina kakwate ku company eno eri original y'omu America Black Market Records y'omu America. When I was speaking to one of the girls gwe sigenda kwogera mannya eyali amukolera she told me ebyo nabyo birimu okubuzaabuza but katugende mu kooti yeah all those things come out nga muli mu kooti yere kubo lyasazeewo twala yeah so katugende mumanyi mugenda mu kooti ereetuka ne time kati gwereeta ebipapula byo leeta gwe gundi ebibyo webityo byonna tujja biraba if is legit or if is not legit ekyo kyo kooti ereera jja kisalawo byonna bijja kuvaayo okay okitegeera byonna bijja kuvaayo IBRAH yeah naye nze kyendiwo okumukakasa is Nipe Love is my song and people I have witnesses who can prove that it is my song it is my project yeah first omuntu gwe nayimba naye Nina Rose is my witness she will prove and tell you who is the one of the song second is the producer of the song third is the person who took part in writing the writer of the song Moze Wali okitegeera nenkubuuza ki ekiraga nti gwe nannyini mmotoka oddamu ki IBRAH oba gwe nannyini mmotoka what do you present card logbook kati kadi y'oluyimba kyeki I have the master of the song I have the dub yeah the wav a cappella everything and the fully mixed song actually abatulaba bw'osachinga ku company eno Black Market Records ku Wikipedia is an American record label based in California
founded in 1989. So kwe kubuuza, that's why I was asking Bruno K. Nti inaka kwate kweno Black Market Records eya 1989. Simanyi. Okay, kale. Bruno K, lastly nga tuwunzika abatulaba baagala kumanya what is the way forward ozaako ki wafiling a lawsuit against this company. I did. I contracted my lawyer Louis. Louis onomwa yakade aja kujja akunyonyole contract yange na signinga. Yeah. Everything close to close, beat to beat, mujimenye. Louis is writing to them. I know in very short time again about presenting with a letter to address them about the issue. Yes, I'm ready to go to court with them because that's my song. Yeah. And he's going to pay for damages. Yajeyo lumbara nga luli mitwalo ejo. Nga luli monetized. Sawa eno lumbara ngite luli sikola send. Yeah. Achitegera. He's going to pay for damages. Neno pressure yona jampisizaamu okuhiringa Louis Jesu, that is all money. I have to present witnesses. That's all money. Wayogedeko kone Ocean Media eyakulinkingayo mukwano gwo? I did. I think even I have our conversation. Ocean njagala kutumira ku muganda wange Ocean Media. Oli musajja wa kabi nnyo. Long time my brother. Njagala kutumira ku DJ Hats. Yeah. This is our conversation with Ocean. Jo twayogedde ndozero giraba. Yeah. Nga mugamba Ocean mwagala nnyo muganda wange. Amanya amazima nisimanyi lwaki tayogera because of sent. Akolera Cedric. So now he's siding with, it's like Kasuku choosing someone oppressing you. He's choosing that person over brotherhood. That was my problem with Ocean. Yes, you have always been there for me as my brother. Nekate sawa wenu wenkwetagira okwogera amazima gamba omuntu gwokola naye. Mugambe naye amazima omwana tumunyigiriza mbifu. Omwana tumunyigiriza. No music gwenze jamu akasente. Kitegeera. Ate gye gwa bba tete yateeka mwata yagala mubba. Already yanzi babda. Okitegeera. Kyekye kinnuma. Okay, kale tetugenda kubanga tusukawo but what lesson izemu lesson ki mu bintu nga bino because cry y'abayimbi ozogiwulira because you are an artist as well ozoowulira obutakkanya wakati wa management z'abayimbi ne labels oba agencies oba companies zivaayo nti zizze kuyamba bayimbi but in the long run gye bigwera nga bayimbi si basanyufu bakaaba blah blah blah. So what lesson have you learned? First lesson, musicians need to register their music before you upload a song. Duteekeyo ku TuneCore, Source, bichi company be distributing ubyegulireyo duteekeyo cause nze oluyimba lwange naluteekayo brother wange alu distributing but tebalo approving zono guy walugiddeyo tegera. Second lesson is don't just trust in these labels. Posing a credible nga Mr. Julius Chaze, you've seen what he has done, he has developed talent. Even abajja frauding fraudsters ngono guy on our black market. And I warn all the youngsters out there, don't sign with this guy. Don't. You're making a big mistake. All the artists still in this label, make your choice right now. Change your YouTube logins immediately. Because the first thing he does is check your YouTube channel. Change your logins. Okay, aba Dynafam batutekamu sente. Dynafam bano basangibwa Kololo abajja kuguza supplements, bajja kuguza fertilizers ezakabi, ate bakola nutrition consultation ne health consultation. Jangu bakebere just to know omubiri gwo, what food do you lack in your body, nutrients is all lacking in your body. So aba Dynafam baina abakugu, baina ba specialists nga bakafulu bakola ekyo kyokka. So nkugamba nti jangu okwatagana ba Dynafam buli kimu kitambule bulungi nnyo, bakubire ku namba z'essimu ezo bakuwe ebintu ebyakabi atenga biri legit, atenga byakabi, atenga tebirina side effect ku mubiri gwo. Before nga tebanakuwa any supplement, any fertilizer, any product, they first basoka kukebera chengezaako kugamba atenga aba Almeradian Ventures Limited bajja kutwala okuba ekyeyo ekata. So muganda ngaali eyo jangu kwatagana n'abantu bano bakutwala okuba ekyeyo ekata. Wewala abafere bagenda kubuzaabuza wano ne wali call those numbers
specifically obagambe nti njagala kugenda kata. IBRAH K Mukasa yangambye mutwala abantu kuba ekyeye kata. Ate World Cup yine etuuse. Togereza abafere kubuzabuza here and there. So kwatagane Almeradian Ventures Limited basangibwa ntindaawo nga akava ku hardware wall kafene stage ojo kubanga basanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tubadde ne Bruno K. Of course tujja kunoonya we shall look for these guys of Black Market Records. Tujja kunoonya either Ocean, tujja kunoonya either you Cedric yourself. To get your side of the story, to balance the story, inshallah. So when we come to you, please coordinate with us to find your side of the story, because at the end of the day, tuagala kumanya, we want to know. Nteka mo luzungu no Uganda because omusajja ono wa mu America agamba mbu mu America, so ayinza obutategeera bulungi Uganda, but tujja kumunoonya tufune his side of the story era nga tukugamba nti tetugenda kubanga tusukkawo wano. Bruno K, thank you so much for your time. Anjagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabi ne Tony Senabulia. By the way, before we go, how are the boys? Abalenzi balika bali jinja with the parents. Omanye mbera gye tubaddemu muntu enembera ya covid bano balina beera ne bazadde baabwe, but ngembera yonna eteredde, they will come back. We have a video together with them. We will release it soon. Okay. Ngembera yonna eteredde nga even they are back, because when we release videos they will have to do interviews, but we keep in touch with them. Mpozi baba itabata Real Dance Crew. Real Dance Crew. Yes. You remember abavubuka abo njagala kwebaza walwana nnyo kubeera wakola nnyo abantu boogera nnyo IBRAH. These are young kids. I know. They can't keep posting all the time. Esaawa eno essimu zonna ze mwabawa already omu yayinako essimu, ababiri zaababulako. Simanyi babaza ababulako babazitunda simanyi. So they are not posting. So they are not posting, and people are asking me questions. Bwabana wabateeka. We're like, really? They are not posting. They are home with their parents. So what do you think? And their business is to entertain, not posting. All the time. Their business is to entertain, not posting. Ayagala ebyokuposting agenda ku pages endala. So but webale nnyo kuyamba abaana bo kye wakola, webale nnyo webalire ddala. Of course bw'onaaba mu lugendo ng'olina gy'olaga tofa ku mbwazi bw'oggola tojja kutuuka. Njagala kusibulira wano naye nga nkugamba nti byonna by'owulire mu program eno si bigambo byaffe, wabula bigambo bya Bruno K nga yeemulugunya kuba Black Market Records. So tujja kubanoonya, but with their side of the story, naye nga mu mboozi ya Bruno K totunuulira nti teyasayininga kino teyakola bwati na bla bla bla. Gwe ng'omuyimbi pick a leaf. Omuntu wa bulijjo naffe tulina endagaano ze tusayininga out there. Bino by'okusayininga tebiri ku bayimbi bokka. So nammwe abantu ba bulijjo pick a leaf. Kyakubiri ku kyo. By the way, oyina original contract. Ya 1 year, he says you signed for 5 years. Okay, so tunaaba tusinkanye council we nakyo ajja kubanga akitunyonyola how to overcome it. IBRAH K Mukasa gemanya gange mbagaliza birungi byerere. See you next time. Tubadde ne Bruno K. Love you all. Extra Digest Mugoba Nsonga is our show. See you next time.